kale olunaku lwali luli nnyo bize twatandikidde ku mawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Sifayo David gwe tumanyi nga Master Parrot. Ono laga mafini Kayemba Solo mumumanyi nga Kayemba Solo era abantu abasinga mwewuunya lwaki amanaginga abayimbi ate abayimbi beewuunya lwaki amanaginga abebyemizannyo abebyemizannyo sports beebuuza lwaki kugamba ali awo ye byonna mu byonna akola guno ne guli so kubabuuzeeko wakati mu kkungu bagamwetuli mbalamusizaako mwenna abatulaba saidi yaffe mawulire siga ssanyu ne okufa buli muntu yali afiiriddwako omuntu we ndewe kimala okutuukako olwowulira buli omu alina obulumi bwabuulira nolwekyo tusaasira nnyo famire mugabaana ba Master Parrot maama we ab'eŋŋanda n'abantu abalala ab'enjawulo abadde awangaala nabo agenzi oba oli awo mu nfa etali neetegefu bw'olwala omanyako nti nja kufa mu nfa oba oli awo etamugwanidde teri nfa gwe bagaa nti enegwa gwe ogwanidde okufa bw'otyo naye enfa ye y'akisidenti mu ngeri eyo omuyayi waffe teyandigeze bwatyo naye mukama bwatyo bwe yasazeewo. Atulaba soko muweko ka briefly gwe ne Master Parrot. Master Parrot oyo namusinkana 21 bannakajja kuba nze Kampala najja 21 ebwayise yali mu Firebase naye nga tusinkana nnyo ebwayise waliwo kyali waffe muyita Yusufu Nampala yakola ku Simba eyo yali kuru Yusufu Nampala no kuricha Master Parrot besanga ku university kati ze nali bwayise mu A-level kati nga drama tugatta awoneka wenjawo yakolera ekibiina kya Dizido Performers kati nga Parrot bakola nnyo na Dizido nga ze ngendayo okurusa okuba ekyeyo ne mu mbeera weetyo kati Parrot baali bakola bonna kosi emu ne no kuricha ne Yusuf bagiyita yali MDD ebiseera ebyo bagenda okutandika ngate president wange Kyagulanyi yamaliriza kuba waliwo interview nalaba batulabo na senior 6 naye ono namusu Bobi Wine nasooka okugenda ku university era ne ku university era Parrot bano banna byagenda na bagraduatinga yera ne bamulekayo yali taba nga okusoma takuwa nnyo budde kati oluvannyuma Hildaman abeegattako Hildaman abeegattako oluvannyuma ndozanga eya after oba ya otu n'abeegattako so ne bakulunga Master Parrot Hildaman no creature Yusuf Nampala twegatibwako ne kyali wafa mita Graveman bamita Mr Graveman yakolako ne kusimbe nga mita Kalokopyo omuwomu Kalokopyo eyo kyali wafa oyo maama we yali anzise abo okuyimba yali asomera nateeteeyo ku Crane Kalokopyo yakolanga ne gundi nekyeyune yali asoma ku Crane naye nga nze kyali wange nnyo nga gye bwayise kati nga tubeera ffena tadduse ku ssomero kati maama we ne bamugamba nti abeera bwayise eyo olwawo ffe twabeeranga kwapyawaza oba kubaseesa mbandi awo nga maama wa Graveman aze twamuyitanga maama Diina waawe enamasuba okupiida awo okukkirira awo alinawo amaduuka yanyombesa maama Diina naye nga gundi ansingako n'obukulu mawejje abo oyo gundi oyo Kalokopyo yakola n'amazzi bagayita sprint water bwatyo ne mugaana nga ntwala gye mubeera namutambuza okuva ebwayise paka ekazeeru yasooka nanyombesa byayomba ne biggwawo yali mukyala munene tugenda okutuuka era nga asooka ompe ku mazzi nyweko naye azanvuma avumene yonna omulage mutabani we gyabe ne mulaga we twabeeranga nanga ne kati kyoba okola okimanye nyamba omwana oyo omugamba ddeyo kusomera gye newaka akomewo newaka waayitawo ddakiika mmeka nga mawejje atuuse nga maama oyo akavawo ne mugamba musajja bamuŋa badansi bwe tutyo enewe kakati nti twabasinkana nze nalinganga yadde nali muto ku bo naye nalinganga manejera ngera ne babaawo bye bafunye obutakkanja baga tulinde Kayemba abe mu kiraasi bwe nabanga kwapyazi nga nyambuka basulanga mu kikoni waggulu awo olaba ku kikuba ekidde ekasubi kati awo ng'owetako katono bw'ova ku kageeti bayita kageeti ako ku Saapolo olw'ekikuba ekikkiira ekasubi kati ng'owetako katono we basulanga bonna awo so ng'ogendayo n'osanga nga obukoose bibakayanya bitegerekeka nga ne bubaamu nsonga oluusi ne mwogerezeganya ne mukkaanya so awo tusinkana Parrot lumu nzijukira twaliko enzikoona eyo omanyize naaliwanga nnyenjera jjukira nze neweera erevu kati nga wonna wenfuna opportunity efuna ku ssente katwagenda ku enzikoona eyo bakulu bagenze kubalaga nze era nzizenga wakidizi okubyeraga twalina Yusufu oyo Yusufu omanyi yali ayimba alina obuyimbayo bubiri
yalina tyabu ne namuwala naye twagenda e Busoga eyo Kawenje yali ategese show yalimu ne Walukaga Yusufu natandika tyabu asoka naga Amuna onayimba obwembo bw'abaana bato ebintu bino wannange si eshoko babajja emisinde kamilioni ate yakubiri eri yali awo yigagalwa kafuba wagaita tip-top kilabu yali ne Walukaga oyo ne baga omuyimbi addako kati eri eyeyiganga oyo Juma oyo balunywa bakwatagana ne Kawenja bategeka show yeeyo kakati Kamilioni tajja talabika tuyizaawo baali research ab'ebicupuli tukoze tutya Kamilioni alabika Abasoga bekyagolo Paroti atuuka ne Nokuricha bafuna special muyiganga batuuke mu kisaawe nga nabo bakoze eki nga bamaanyi Master Paroti ne Nokuricha special baleeta bazze ku stage becyanze special balinde batwale bavirewo mu kitiibwa baba bagira awo bakyali awo tunoonya balunywa abuze tanalabika Abasoga ne beekyaga omusoga omu yeetekana muzindaalo ngujjukira nga guyimba yagusitula guyimba emiggo ne gitandika kakati bayingira emmotoka yaabwe kati ate Kuricha yaabuukamu emmotoka bagikuba amayinja avuga yatwala Paroti ku poliisi era bamusibya nyina kwesi eyiganga eyo kakati olugendo baatukuba neeyo twali tuyita gye twekese ne Hildaman betadduka mu kisaawe asibye obuviiri bwe bwankubya tweyo batunuulira tuti gye twekwesa babuuza Muna ono si emobe ono si bebembi baatukuba Abasoga tugenda babakuba ne mubula kati kati eyo ffe twali tudduse twekwese kumbe gye twekwese gye baazuulira nti ono Hildaman muyimbi yali mutini nnyo bw'ati nga muwanvu baatukuba poliisi wetusangira ate poliisi olwatuleeta mu kisaawe era Kawenje yatera nnyo kompyuta ya maani tujja mu kisaawe awo batuleeta tubagamba naye ffe tulina bali bikipamu ku bayimbi kakati batulaala ogayo bamita Ronald Mukunyu yali muyimbi wa BUD kati yalokoka yalina akayimba Nasuuna baamutwala twali tugenza okukola naye kati Mukunyu anengira ne Yusufu ne Sula oyo Sula naye akola kusimba twamuyitanga Mega Sula Ssennyongo oyo bagamba oyo si Kayemba kati tuli mu nnaku nnyingi bambita Kayemba mbagamba yaamaani ne busooka butwebasa wansi bwakuba Hildaman oliyo obusirikale obweyiganga nensaba Katonda era bwali olwamubulwinga balinganga bagadde muno naye ffe tulina bali biki kati awo Mukunyu ne basembera ba Yusufu awo olwinga balinga bagadde emmotoka bulungi nnyo kati awo ne tusituka ne tudda eri naye tugenda okuddanga amagulu gano gonna gazimbye ekyemusasi twafuna ssente kuba yaziina naye ndoza mu kavuyo naye yawulira awo Kamilioni yali pozi yalina shonga 3 olunaku olwo yali oba ava Rwanda ate nga alina ekitobero oba kyali kyeggulu kyakissasi mwana Kamili oyo singa ebintu byonna bizibu so bwe tutyo oba yali biro makeke waliwo ebivule yabeeranga munnakibubaawo awo Paroti ne bamusibayo ennaku ezi n'amala n'avaayo omuntu omu atatta kwogerwako amuyita Kawenje oyo Abuka Wenje oyo mbaraga Mafini akola omulimu gw'amaanyi nnyo okugatta abantu abo n'okukubanga ennyimba ezo abo era nze Kawenje bwe musanga muwe ekitiibwa nnyo yadde ye bwe musanga agezaako okuwoza agolionale naye muwe ekitiibwa kye kyanjawulo yatuyisa mu bulamu bwonna obukambwe obulamu obwefujjo Kawenja anti yatwalako abayaayi eyo Hildaman yali kunyumiza emboozi twane munu yagikola kalangala ku bizinga agenza okuzanya yakomawo abayaayi n'abookya kyejeji okumala wiiki ezi Paroti abo bonna baaliko Hildaman n'agula mwenge ge n'agitwalira nnyina nakomawo nga manyi sente zirina ekibiina awo si okyayiikira awo Bayusufu ne bavaamu bamalayo wiiki mmeka 2 najja nabagaa buli omu kyebiri kyabaluma buli omu kyamu Hildaman n'agamba n'agulamu ekyennyanja n'akitwalira nnyina wali embute ekammenga awo wansi awo ekampiringiza amanye nti nzikidde kakati tuba tukyali ku Paroti omanye emboozi nnyingi kati tulumu lwayindize koona eyo raga akubwa kati bwe twamalanga okukuba raga oyo ng'amaze okukubwa kati nga tubanja oluusi 2 oluusi 3 depending namugulako Rolex kati kolozigula Rolex bulungi kakati oba Paroti oyo ne Yusufu kwe kwali omu yali alina ozikwata Rolex ne tutambula ne tugenda paka egundi ekikoni
kakati Yusuf yana girlfriend bamuyita Diana watwatuka nemukuba ne beerwana namu ne beekubamu ne ku ngoomi naye nga wotukubawo kagere but happily nga sinti tuli mu kubonaabona tutuuka ekikoni nga chapati zirabikako Rolex nga womanyi mutambudde enjala ebaluma eŋŋumi yanyooka wakati bwa Parrot eyo ne Yusuf n'okulikyawo ne bamala ne beebakeera ziri ngende bwayise so Parrot yali bonna mu period yali abasingako ku kitone yali n'erinnya ng'ejjali yayimbidde ebbanga eddene ne Firebase eyo kuba nzijukira alina akayimba keyayimba n'okulicha wakayitanga Love Me nga kawenjo yakakuba nnyo kamu ku bimba bwa n'okulicha wali ogamba nti bubuno kakati nga ndannakuba kikompola n'ebirala kati fe yagenda ngeri mu Firebase naye ng'ajja ng'obulamu businga tubeera naye ng'abeera mu Firebase ne bwe yeekyanganga mu Firebase ng'era tubeera naye kyo twategeka show ye ronchi ye twategeka shows ebbiri yali yakikompolo oba ya lwa Nancha twabanga ne before waffe Eden ye bwayise ne Lido Beach ne twatuuka eyo tutegeka buli omu naafunayo kaafunyeyo ey'okwentegeka maama w'abaana yali era ku Eden awo ne Lido Beach awo Parrot eza Eden zonna oba yalaba atya booking n'alyoka agenda nazo netulyoka tumugoba emisiri jogera twateekanga muninga nno show giteekamu mmeka oba 5 oba 7 bw'otyo nga tesukka nnyo miliyoni kwa Eden yabanga n'ebiki n'ebyuma byayo kati nga munoonya zakulangalangamu kusuddiya awo Parrot twamusanga Wandegeya okumufunako ku ssente twali tufunye naye nga bw'afuna ssente nga musajja mweyagaze kati yagulanga engatto ennungi nga bw'olaba eya Honorable Kuteesa oyo gy'alina kati nga nuga mwana waguze engatto ng'amanyi omanye engatto eno bwe nnaagenda mu studio ogiwanika ku konso bakubuuza omutindo gwa music kuli kutya ng'ogijjayo ng'ogyawanika ku konso ng'amanye music we Uganda nga bw'ogisimulako akyuse nnyo era buli yagulanga engatto katugaye engatto ya mutindo gwa music bw'okulaga nti omutindo gwa music gulinnye olina ogiwanika n'okola ki munooyisaako omanye omutindo gwa music gukyuse kati ya Parrot twabeeranga ffenna eruusi nga bwayise yali sente yaffe twalina ennyumba ng'eri waggulu yali Mutebyoleka zone waggulu Eden awo bamanyiwo ku Love Square ng'otya ku Love Square awo kati ng'awe tupowa ffenna bw'aba tebazze Makerere nga tusula awo yali luumu yaffe emu naye nga tubeera happy Love Square wali osooka aliwo bano Windi balina abayaaye baabwe Mr. Windi ono yala kugendako jumba ngate naye alina gaali ndala yalina abayaaye be naye kati ffe nga of tiimu yaffe yali abasinga amaanyi naye nga abayaaye baabwe buli kaseera babeera awo kunyooka ku Love Square ne Master Blaster oba omwana gundi oyo yagijjako oyo Litojjo omanyi Litojjo yakolanga ne Master Blaster Litojjo oyo wagala Litojjo ono mpologoma baali babiri yaliddiwo ekyo ndoza Master Blaster kuyimba oluyimba lwe yayimba lwe lwabaawukanyaamu ne baali babiri nga bakola babiri Litojjo ne Master Blaster kati nga tujja ne twepoyera ne tutambula ne tugenda tuza twakolanga show z'amasomero nga tulina abayimbi ffe tutandika nabo Parrot n'Okricha Hildaman kati ne mugattako bakose omumanyi Kose Vicious yalina akayimba ke Juliana nga Kose agenda n'azina obuzina n'asooka kusitawuli wa Michael Jackson then nga tugenda tugatta Baroni Banton naye nga Ronnie Banton abanja nga naye muba temwafunye ssente twagenda eyo Yusufu oyo yalina graduation ye tugenda ne Kawenjo oyo e Busoga ne Ronnie Banton ye namulesa Yusufu bamuzaala Raga n'anyuka gamanyi kyaliwamu Ronnie Banton yammanja ssente zayimbira ku show ya Yusufu paka kadde musanga America temwasasula ssente zange ninga yali Yesu yali yakyaliyo ze kati bwe tutyo bwe twabanga Ronnie Banton ne bweyetola eno emusobera ng'oli awo nga konkona ssente zange kujja kupowa kubanja ku makya ate bazikubanja ekiro oggulawo so yeyo life mwe twabanga Parrot yali very talented naye nga buli muntu alina obunafu bwe naddala mu karakita waizi oluusi omwenge ogwo bambi nga gumanyi omufuga ne gumudrivingamu ebbali Parrot nga buli luyimba lwayimba lulungi tukkiriza ffenna era Parrot abantu tebamukyawako nti oyimba ennyimba mbi
ye yabeesonyiwa ng'omuntu olw'embeera n'ebyo byayitamu naye twali tumunoonya n'omukuba ng'olusoba oba omwetaaga okuba essimu y'ennaku ezi ng'agikwata ate mulala nga tomufuna mu ne bakubira waliwo awo nakubirako ne Yusufu ne mugamba Parrot muno ne baŋŋambye ali awo ng'ekatabi awo ente waliwo awali Anderita Beach awo ne baŋŋamba jangu omuwala n'akwata essimu naga yajja kuyimba eno naye waleka wamunyumira ne tugenda ne tumugjayo ne tumuzzaayo bw'omala posi ng'omubeera naye n'omuwa hope nate kwabadde musajja mugezi very 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 bright naye nga omanyi nti buli muntu abaako naddala b'ebitone bwe bityo babaako n'akantu akabasumbuwamuko tugera ne mumadde mu campaigns abadde ayimbira nnyo Hildaman engeri gy'abadde okumbi naye ng'oba oli awo akubira kakati nzijjayo ddi eyo ko nze tujja kutest planning ojja ayina akayimba ke mbadde njagala ennyo osimanyi oba okamanyi gwe bakayita ntegedde nga naye ntegedde ako tulina okufuna omwana addemu akayimbe tewali tabbu wona we tukaagalira. So that was Master Parrot all the years. Awo agenda mu Lion Island ngera tuli ffenna njagala kuba njagala ngera tuli ffenna n'agenda mu Lion Island eyo naye ngera omanyi Kamiro lwayinayo lwe bagenda okukola naye ng'ebiseera ebisinga tubeera naye ndoza twawakana ne Parrot oyo obuteeraba nnyo nga tukuze ndoza nga kone we nabeera ku disi ate Parrot twabeeranga naye ngera Parrot yajja ne tukola ffenna yali part of our crew tumanaginga balutala abo show zonna bwotuna ebipande byetwateekanga Ice Kenny kuba Ice Kenny twamusanga mu kibuga nga tutandise okukola ku Wilson Road. Ice Kenny wali awo akola nviiri muganda waffe Ice Kenny nga naye ayimba. Ice Kenny yayimba Ice Kenny yali ayimba. He was very creative. Naddala bwotuna videos ze lwakwa music yasooka okuyimba olw'emyaka gye manyi bwe banya emyaka ebigambo bw'oyagala bw'obikubawo kugamba ate eno mukulu tayagala yadde atasobola biwulira kati emyaka giri Ice Kenny yali katono nnyo abe nga aliri paso naye Mukama ati yamwogererako naye nga bw'ayimba ebyamagezi muyitirivu yalina ezo ziddebete zaani naye nga bw'agamba nti nazze kukola kino ng'era akikola perfect naye Mukama yamwogererako ate okuyimba n'okwesonyiwa nange nenteesana yali azikolera naawe onera alina salooni nga y'amaanyi emuganda bwe ndimusanga ku mukolo ewaabwe ng'akutte akazindaala ayogera nja kukamuggyako timu bwetyo nga bwe njikunyonyodde twalina mu baganda baffe Robert Mbuga Kato Senkubuge wade a family nga family eyo si ya ssente naye nga yawomu naye nga tupulaninga buli kaseera tuteekayo show z'amasomero twasabanga ku masomero eyo twakolanga nnyo emityana ku modern ne ku mityana SS nga mujja ne mugenda ne musaba ne babawa kati nga lwe mukoze namukozi lwe mukola ne ku mityana modern abasooka eri be bajja eno abava eno ne badda eri nga muvaayo ne mugenda ne takisi yammwe nga muvaayo nga mulina ku ssente. So ye yasikatira wano lwa bunafu buno obw'omwenge gwamukosa nnyo bati nga bwe musanga tanywedde ne mutuula wansi okudisikasinga he was the best. Muvunaanibwa mmwe manyi obirabyeko muvunaanibwa okuba nti mmwe bwe twazirunda bwe mwazirunda actually ne group yaffe tugitaba twazirunda era ali part of it eri gye nkomenyedde tuyita ne Jack Kizito naye oluvannyuma twegattako ku ttiimu yaffe eyo Jack Kizito ffe twamukola vidiyo eyasooka yamwagala n'okukola ekibiina n'akiyita mwagala eyo events abana natwegattako yalaba gwe n'ayimba omulimu gwe sikoze teguliiyo so kakati muvunaanibwa okuba nti mwe mugenze maaso muli b'amaanyi nnyo mulina essente nnyingi nnyo naye ne muleka omusajja n'abonaabona n'afiira mu mbeera embi. Ekigambo tulina essente nnyingi nnyo si kituufu naye gamba nti twasukulumakoko mu mbeera mwe twali ne buli muntu aba nekyayagala si buli kyolina kukola kirina kukolebwa mu kamera obuuzi oyo akyogera ye abadde tamulaba ye akoze eki nga tananenyafe ye akoze eki okujjako omuntu atakolagana nku abadde tamanyi Master era buli ayogera ekyo tamanyi Parrot amanyi Parrot tasobola kukyogera tosobola kukyogera ekyo nti Parrot mumukoze muti kugira nga obadde tomumanyi tubali tuwuliziganya nnyo n'okusinga abo abeeyita abagira kati tunuli abantu era muganda waffe Kyagulanyi yeetaaga okwongerako erinnya lya Makoona buli ayagala okweta ekkoona kujja kwawetera buli ayagala okweta ekkoona gwomanyi Parrot abadde ayagala kimunsi babuuza Bob bagambako Bob Marley lumu nti oli musajja mugagga nabuuza what do you mean by richness n'agamba olina assets nyingi olina sente nyingi ku account Bob Marley n'agamba that's not richness
richness is life and happiness. Parrot omumanyi bulungi goyogerako bulungi gulooza abadde ayagala ki Parrot kweyagala nga ne bwolwana naye nti tukole bwe tuti yayina musajja fenna bitwogera fenna tusinga obukulu Parrot asinga n'okuricha obukulu abadde asinga Yusufu Nampala obukulu Hildaman ate ye muto muto mwina abadde mukulu wa mukujjako ndoza Bobi Wine ndozo bali mu age ate ayinza n'okwasinga ne Bobi Wine era obukulu nakyo kisoboka ayinza n'okubeera abadde asinga Bobi Wine obukulu oyo Parrot kubanga Hildaman zansingako omwaka oba ebiri Yusufu yali atusingako ng'ena n'okuricha nga ali myaka gye gimu ne Yusufu naye nga Parrot abasingako ko katono so tebamanyi gwe boogerako nekyabo balowooza buli kyolina okukola omuntu olina kuki bannange tukoze kino kya busiru leke muganda waffe awummule mirembe tusabe Katonda tufune abaana tulabe abaana basobola okubeerawo mu bulamu kuba tebajja kutulemerera at least kyo nkikakasa mu mbeera bwetyo oli muganda waffe namusinkanya 2001 kwekyogamba oyo ayogera mbu temwina yayina ebirungi byamukoledde okusinga ffe abawangadde naye emyaka egyo gyonna kwegamba weewuunya naye abantu amu baagala likes ne views nasalawo agenda ayolesa obusiru bwe ate munnaye buli muntu addembe okuwolesa obusiru bwe kuba obusiru tebuliiko monopole kyonna eka yalina obwolesa buli muntu waddembe so baba awulira nga kyawuliramu emirembe akola ekyo gw'obadde omulaba nga tonnanenya bala gw'okoze eki badde njoya ne Hildaman nangamba waliwe mwamuteerako amaanyi n'atandika n'obbeekweka bulungi nnyo Hildaman yagenda omanyi Hildaman yali mwana wa mulodi taata weyo Morris yali sivosa yali ewako sivosa naye yalinamu ku majja kati Hildaman ye nga mwana yakozebwa taata w'omuntu nga mwane ku ssente kati Hildaman nga alina ennyumba awo nga ku kaluteeka awo Makerere awo kati ye nga ennyumba nnene ako kyetwabeerangawo nnyo ne Bob Kiniz oyo Kibirige nga nayo neefuuka meeting point awo Parrot Master Parrot ebibye bibadde bibye nga ne bwoba oyagala otya ye kyayagala tusobola kukimugjamu so twebaza Katonda nti Katonda yamutuwa n'amutwala mu ntwala gyamututtemu Katonda bw'atyo bw'asalawo ye nga bw'aba ayagadde tusaba muwe ekiwummulo eky'emirembe Parrot yakola maaka ye etajja kuvaawo obula buli muntu Katonda alina bwe yamukola obulamu bwe bulina okutambula nga ne bw'obukaka otya kisoboka nina gwe mbadde nga nti obeerayo ne buli famire olinayo muganda wammwe nga mwamuvaako ne mugamba ku kyalo awo bw'omusanga muweeyo 10,000 muweeyo 5 okola bwoti bw'aba n'abaana bo b'oyamba naye ye yasalawo Parrot abadde abeera mu bulamu siga twamuvaako azisaki naye tubadde tetulina kyamukolera kisingako awo kyetubadde tukola kyetubadde tusingako Parrot nga omusanga tatamidde nkiddamu very bright kwabadde no mu kusoma yali mugezi ng'ekyenjawulo okutuula ebigezo yetabbu kyobala nga litekisi zajjanga nga missed papers yalwawo era actually yamala kutabukirwa Yusufu ne Hildaman oyo yomanyi Yusufu oyo yalinganga mukulu waffe nga yeefula ssebo omusajja omukulu Yusufu oyo buli kaseera ng'akola musanga akoza kakati Yusufu yatabuka nedda Parrot olina okusoma olina okumaliriza digundi eno olina okumaliriza diguri yo nedda ssebo n'amutabukira Parrot n'alyoka olwani yali amuwerera maama we yali ku gundi yali ku government sponsorship ne Nokuricha naye yali government sponsorship ne Yusufu naye yali government sponsorship naye nga okusoma kw'omulenzi oyo nga Yusufu yamala kutabuka kubajjuka ate kwa Parrot nga president yali amusinzeeko omwaka gumu okugenda nga naye n'agenda ne bano nga yabasookayo naye nga tayagala graduate nga naye nga sinti si mugezi kamugezi Parrot kuba wakwata ku bantu wano wakwata ku kishuutika ye teyatereera n'omuggusa yamala n'atereera Jamikalica akyannemeredde naye naye wamukwatako omanye ekigambo addiction kiri nti namukwatako era kyova abantu abamu bagenda ne baddeyo ne batwogerera ebintu n'osirikira kati abantu bamanyi ssente zetutadde nja kwogera ne specifically mu muganda waffe Jamikalica nga zaffe ng'abantu bazimanyi nakwata ne miliyoni 7 ensasula vidiyo yani ey'oluyimba lwe olwawuuli netugenda mu studio tukola kino naye tulina essuubi nti bw'anaaba ateredde ye mind ye
kuba Cutica ina ekintu kyagamba nti addiction ina kusooka kwekkiza n'okkiza nti njagala obuyambi bw'otakkiriza buli kaseera n'owooza ate kakati ndiko musambo gwa Nakazana ate kakati ndiko ki tosobola kutegeera so naye tetwagala kuluzinga bulamu bulala high time abantu kitegeera okwetereza gomanyi tulina omuntu gwe twatwala mu rehab n'addukayo emisinde tokimanyi bulungi dikitoto oyo muwadde sente azitutteyo simu yaddamu okuvuga nga omusawo actually oli yaddukayo yamukubira so mbadde muntu tteno naye nziruseeyo yakubira dikiteta muntu tte mu rehab nziruseeyo kakati naye si byonna tuba tulina okugenda nga tubyongera whatever happens no ebintu ebimu tubikola nga situkola kusanyusa bantu tukola kwesanyusa ffe emitima gyaffe at least ekyo nakikola either achieved it or not naye at least ekyo nakikola ki so bwe bulamu bwaffe tubale tutambuza enteekateeka z'okuziika ozifunyeeko National Theatre eganye nti olw'Ebola so tebagenda musuzaayo tugenda wa maama we ekiwatule tugenda okusuza olumbe kuziika sofa tentatively kuli Kamengo Mpigi we bamuzaala baali bamuzaala eyo kabaala eyo taata we naye teyakula na taata we so yakula nnyo ne maama we ndowooza ne mukulaama yagamba munziika nga Mpigi so okuziika nsuza kuyinza okuba okwenkya tuye tumuziike muganda waffe tulaba ate obulamu bunaatambula so bwe tutyo ngenda kusaba abantu naddala generation eni empya eyakajja emanyi nti buli lwowaayo omutwalo ng'ogukwata ku kamera ebintu ebimu nga tonnayogera naddala mu generation eyo enkadde abo abasajja va ku bino mwe bye muliko oli n'asuza munne ennaku ezi n'amuteeka ku najja ku mutimbagano naga gundi yabadde asula na wange abo abasajja balina ebintu bingi nnyo bye beebeereramu nnyo bingi kubanga twakulembezanga mukwano si kutusiima buli kye wakola ng'okikolera muganda wo nga naye akukolera kikyo nze nayambala ku ngoye za Nokuricha nga Nokuricha engoye ze zakaddiiza nga zingenda n'enzijjayo nenzambala ena girlfriend we kati minisita wamaanyi mu Busoga omwo nga ngendayo ne mugamba mwana muwala noonya ku ngoye za chali wange eziriwo nazikwata nazimpa nenkuba ebikalu nosanga nga neeyagala ne Nokuricha wagwale omudde nga kakayembo yadde member parliament naye yayambalanga engoye zange osobola okisanga ng'akyogera n'abasajja nga bakasozi Jamiru abampanga engatto n'akuwa engatto naba Edi Kiberu yampa naye Kiberu yampa essaati naye nga nnene nnyo essaati eyasalanga emisango twagiyitanga Sagio Valenti nga kyabiga bituwatuwanga ekipale kinene nnyo kya white n'ekisaati kati ng'osobola okyogerera obulungi olina erinnya lyakyo ddijjayo kati nga buli wabagi musajja naye engoye olwalujja kuba Kiberu muwanvu ate munene nga mpaka eno bagira Sagio Valenti ogimanyi bulungi n'ogira oti ng'olina ogisuddiya Nera sobola kuvaayo n'agamba nti ono kino kuba baabikolanga out tulina abantu abaatusuzanga n'agamba jangu osule wano muganda wange nojja n'osulawo oyo Kiberu nasulayo oyo Juma oyo wabalunywa bwe nali nkola senior 6 nasulanga we waka naye gwali omuwuliddeko ng'abayo nagagwe kayemba nakusuzanga nakolanga bweni kwatuukiza nti buli kyokola Katonda aba alina kyagattako oyo Honorable Kuteesa oyo yajjanga ate sukaali amuyina yadde omugaati nga nkwata jukira nze gye navanga mama wange ayinanga mu kasente okusinga Kuteesa towakana nga nzija nga tulina waliwo akafaliso inchi zange 2 nga mugamba jangu osuleko wano muganda wange ne kati ekyenjawulo yali ansingaku obunene nga bwe yeebaka oluusi ate nsula wansi yennaku naye nanisobola omulangira sobola kumulangira yadde yeyo generation y'abasajja abo somewhere somehow mwetaaga okuwuliriza ennyemboozi zaabwe lwakuba ekizibu kye tulina e Uganda tetuwandiika naye YouTube zino zajja somewhere bw'ogwa ku mboozi zaabwe nalabye there is a podcast kanjiwe big up eya Kenzo ne Chameleone nekigere gendayo ngenda kunoonya YouTube eyo ogirabe yonna kuba mulimu ebintu ebimu nga abayimbi bali comfortable binyumya n'abayimbi bannaabwe nga gwe ne bw'anaakusanga munnamawulire tojja bimujjamu naye bw'omulaba ng'ali ne muyimbi munne go and opening up gendayo obawulirize olabe abasajja abo gye bavudde kale bisigadde kyali waffe Paloti abadde boyi wange mu kaseera kano akakawungeeza katono ke munamutegeerera abadde boyi wange Makindi Omongo omusangamu music we mulungi nnyo ne wabaledde badde nina gwe nadde munyumyako naye eggulo surprisingly ngamba nti tomulaba nti abaana bakuba endongo kati
yaganze mumpo muyimbi wa mwaliko muwe parrot ntekeyo parrot akube ennyimba ezi sato live akube nancha akube ekikompola akube muliro akube mama w'abaana akube mama w'abaana ennyimba ezi zimala agenda okuvayo kale bwetyo omusajja n'ennyimba ze nga bwe mbadde nzikusomera nancha ntegedde we mbadde simanyi jamunoonya ali ntegedde yali yeetondera ndowooza president ng'akomyewo nga neebase kati ntemya nze okuse omuziki gumbuguma mu butikule bunjokya ntyo katonda taya ntegedde yali yeetonda napolo kateze luli yadde yali akuba eno yali avudde oluyimba lwa njagala ssente luyina engeri gye lwawoomamu kamanyi kawoomesa oluyimba nnyo ng'okawulira nga mukalanga ku show bakagize manyi twakolanga ebintu bingi nga mugenda ne mulanga n'okolanga omanyi oluusi nakolanga ng'emusi ngo naye nga tunoonya tukaa kati abayimbi nga batono ku posta tukoze tunoonye erinnyaawo oba kati tunoonyeyo tweyitaani noonoonyayo ogaa kati mumpite diyofuddi abantu bajja kunoonya diyofuddi nga tebamulaba katugende tuziike master parrot ebisigadde awangaale Ssaabasajja.